How old are you? 10. Banange tubale taxi tubale okuva ku moto okuva ku satu bale tubale fenna satu 2 1 0
Cho. Kakati kuna ya furu. Kuna ya agenda. Dax Vibez, happy birthday. Happy birthday, bro, man. Soko tubuli ulio tona kulwalero okulaba nga tusosa kulaba ngoli mu charity at the end of it all tulabiba kuyira mazi kiki ekigenda mazi bale nsaba MC waffe asoka babuze ko dino okusogera ddala bannaye mwena muli bakuminyo bannamawulire tubagala nnyo okuba nga mudukidde omulanga guno okuba nga celebratinga muganda waffe tubyagezako okuba nga kwera industry eya Uganda. Twatula wansi ne tuba nga tusula mu bintu bingi nnyo engeri okuba nga tukikwasaganyamu nga Firebase Army ate nga Dax Vibez kati gwe mulamu omukulu gwe tulina okuba nga tutambulirako kuba yasigadde mu bayuti bonna abali wano side wano yaturepresentinga. Tujaguza Dax Vibez ku myaka gyafunye olunaku olwaleero abantu bagitegedde n'obuwangazi bwatuuseeko naye nga tunabagenda mbingi njagasooka mbayitemu ku ebidax byavudde okuba nga akola emyaka gino emitono gyabadde mu system egezaako okuba nga etambula. Omwaka guno Dax gye batukwebuzaaliza okuba nga ofuliddemu omwana ekyo kyamaanyi nnyo maanyi ekyo kikubirako mu ngalo maanyi avudde okulaba nga ayingirawo then ekirala Dax Vibez alina company yatandika bagita Dangala Suppliers Ghetto we buy and sell ebintu ebikozesebwako nga babikozesebwako ne tubigula ne tubiza market tugeza emmotoka tugeza piki ebyomunyumba byonna byonna. Dax Vibez omwaka guno gwennyini akoze studio kiraga way forward to go vibrations digo buli muyimbi yenna aliyo sokujja n'okola rehearsals live amajewe gali ag'okutaka timu eri tubanga tukikwasaganya okuba nga kigenda mu maaso. So we celebrate you brother bigezaako okubanga okola and really appreciate you so much. We don't stop, we won't stop. Nze MC Jerry bali bakampointinga okuba nga ni MC Firebase then ne official MC Dax Vibez olina okuba nga tugaba tukikwasaganya era nja kubanga kukola omukisa guno okuba nga atandika okwogerako nammwe because for us we believe in him. We don't stop, we won't stop. owezezza emyaka emeka sebo? mpezezza emyaka egirinjogerera police tenonye musajja takweka myaka yama mpeze emyaka 27 kakati owulira otya olwaleero okulaba nga moment eno yonayona eri kuggwe? ndi happy nnyo nkino nfunye omukisa ogiving back to the society kubanga Katonda atublessize nnyo ddala tiimu yange atublessize nnyo n'ebintu bingi nnyo nfuniddemu first born wange tuguddewo studio yaffe official turegistarinze kampani yaffe erinnya ekola ebintu ebikadde bali bambuuza biki byenkolanga okujjako okuyimba ne mbagamba nimuyiribi oba olina kyotunazira nenkigula nenkirongoosa nenziramu nenkola ki nenkitunda. So kampani twagiregistaringa ebintu byolabe nga tugaba twagenda netubigula eyo netugamba naye Katonda abadde mulungi nnyo gye tuli waki bino ebintu tetubigiza Katonda nga tuyita mu bantu kubanga
blessings zonna zikufunye ziyitidde mu bantu. So we want to give back to God through the people. So netugamba tujje newaffe we batwala mu ghetto celebrating akatini ketulina. Did you expect a surprise shower? Anti era bakyali bange bamanyi saagala nnyo mazzi ganyogo gandwaza era bwe banongera mu ddwaliro naye nga it was a surprise ate n'abantu turning up in big numbers n'okundagala bwene yonna it was it's deep man. Mutima ngoye zino obadde okuzengulo oba okikunganyiza kukunganya kuva mu bantu 90% nazigula kubanga kampani yaffe egula ebintu ebikale n'ebitunda so twazigula twagira ntange kozitunda netugamba waaki tetuzigiza Katonda tuyita mu bantu then n'emikwano egimu nekigamba katuleeteye engoye abantu babiri naye ndabe kiro kirungi nnyo omulama tugenda siga nga tugutambuza ennaku zino obeerowoozaako bokka kubanga bali mu tebakyakola ekirowoozo kigiwe kyogamba nti tenyengere getabawe mbajja nafunye opportunity nengetinga blessed nengamba kansharing kubanga kuno mwaka bade tubadde mu covid ne Katonda nenge gyatu blessinzemu wadde bizibu bingi byetuyiseemu nengamba waayi mbize jja one love amen. Omuntu ajja kwebuuza nti nno ani akusipa yagiriza okukola ekyo mama Ghetto ali mubawala kati ezimalinga okusinga kyona kati singa era nafunye ebyokulunda nandigenze mba farmers ne kampani baguze engoye netugamba wanya enzo zeetaaga netugamba nti nno rotation these people need to oba ofunye akakooti okongeze kitegeeza nti tebayina naye omwe kiraba baso kisiima yamani bonna omulamu anyway abakyala tujja bagira abaana abakadde and all that opportunity yonna gye tufuna naye kati kino kibadde just kyakwebaza Katonda nga tuyita mu bantu oli ye baby mama oli mukyala abebi mama gyali ali kusiika byennyanja biti wali wonna pate tuba tugenda kukiryamu wano era nga olaba akayimba tulina akayimba kapya bakayita leero kavidiyo kafulumye era tuli kapusinga wano ne producer wono ali jako yakakuba so twetadda kitegeera kyokola kati Ghetto tubayiseemu twetadda because oyinza tuuka ne mu January ne bagamba waliyo Australia endala ezze kitegeera so twetadda kyetusobola kyetukola survive